Mbalamusizaako mwebale nnyogera maaso n'okubanga mutwegattako tusinzira wano wennyini okubanga tukutuusaako ensonga zino. Bannaffe aba Labour World Connect bakutuusaako emirimu gino gye tukwasaganya ne bakisuulira ensiimi emagendewereza abantu. Bali Kigowa Ntinda 0701 99910 enamba y'essimu ku screen ebeerawo kubira aba Labour World bakuwa omulimu oba oli muwala oba oli mulenzi bajja kugeraganya naawe. Okay. Beef Organic eyo kukujjanja bena kusino ndabika bulungi ndi mulamu lwakuba nkolagane Beef Organic manyi gekisajja nina sikyaliwo okusaagirwako because kale Beef Organic ko access building bagenda kwa kutuusaako ensonga z'obujjanjabi 0752 624 genda bagambe ema yangambi mujja kumpa manyi gekisajja mbe obe namunga gange olidde kale njagala mbabuli ne very special way story ne kwatagana ku muwanguzi waffe owa Labour World Video Challenge ne badetambula okumala omwezi omulamba okuva ali ku Labour World Company Labour World eno company gyemanyeddiza ku bantu baayo zijjukira nakaloganako nayo mu mwaka 2019 ne tugaba miliyoni namba y'essente ne dina gye twali it was lunch abaana Miss Kadama competitions abali bisire mujjukira bulungi nnyo project ya training etwakunganya abaana okuva mu nsi 5 ndoza ye beauty pageant eyasooka one of its kind nga buli omu agikoledde mu nsi mwali nga yavacho ne hosting abaana 1500 ngamba ino omuntu ogwo naye nga yali funded by Labour World Connect ne bazo omukyala Shubi Nantege by then n'omukyala Amina. They trusted me ne bankwasa obuvunaanyizibwa bw'okuddukanya project eyo nebeera very successful ate nga ku top waliyo omukulu Haji Luzinda ensonga nazigusa n'omulenzi mukulu amanyikiddwa nga Calvin Kayanja abampa deal netambula nebeera successful. Abantu bemanyi bw'okola bakusasula bagaba sente era zibadde bampa sente sibeevumangako naye kati mujja kunjokera kale ekyo tukimaze. This time around bateekawo gye bayita Labour World Video Connect Video Challenge nga bagenda mu still okuddiza ku ba clients bebaweereza abaana bato e Saudi Arabia batusindikire video kusinda mbima bwe bali batubulira obulamu bwe balimu na achievements ze bafunye. Era project runnings okumala akaseera ebadde ekulibwa mwana mulenzi one and only the influencer ebadde ku kabaka abadde boss waffe ku top awo mu kintu kino Eunice Sebagala then omukyala amanyikiddwa nga Joan Generous kubaddeko company emanyikiddwa nga eya Mihasoft company ya waloba nabembata Habib Farm ne Go Girl Africa bonna babaddewo okuwanga funding project eno wenyogenya obategeeza nti omuwanguzi yalabisedda era nga tuli mu nteekateeka zitugenda okukola ekyemisana Mihasoft badde abagenda tuwembata aba Habib Farm bane badde saba embata yo mu kitumbu jimpe nga nambe yange abo mbaweza abo esatu ze mwabasuubiza njagala ye yange okitegedde tugenda kubanga tugaba miliyoni ya sente era nga abawanguzi baffe abawangudde sente zino bye bano wammanga mbabirako bubbizi bino banga tebanampa kulukusa byogera neze ebyogedde tebena kibajja kunkola ate okitegedde bulungi nnyo naye nga wetwogera abawanguzi balondeddwa dda era nga nja kutandika n'omuwanguzi namba 1 namba 2 namba 3 omuwanguzi waffe okusinza ku results zenfunye wano bamuyise Muwonge Ronald oba Muwonge Roland Isaiah era ngono post yo bagiteekayo yafuna reach 376 nefuna engagement emitwalo 2,407 nefuna reaction omutwalo gumu 3,707 nefuna comment 220 nefuna shares 647 yabera ku Facebook mubitegeera bawondanga ku page to congratulating omukulu Roland Muwonge ja kupa ku sente eleba kuwango nyigira mwawo nga nange nebereramu ze mukwade bakike ekintu kino muganda wange okweyagaliza kuli wano first runner up obabadde namba 2 mwabo abasinze okukola video challenge ennungi era nga ono yabadde mwana muwala one beautiful ayina ekivideo okusa kufana kyendaba wano omwana omuwala ono babadde bamuyita Nachiria Docas ono nga yafunye reach eza Facebook 12,634 nafuna engagement so mutwalo gumu 10 nafuna reaction 305 yataka comment saka jiyo nasobola okubanga ekintu akyewangulira era nga ono yegasse ku bawanguzi abagenda okufuna ku nsimbi ezateredwa ku meze miliyoni 1
bannaffe gye batusuubiza okubanga bagabira abantu baabwe era ng'essaawa yonna ngenda kuba mbategeeza omukolo mawuuno nonna ku lugendo beera tugenda tulya ekimere wali ku Labour World Connect mbala tugenda kulya namba bannaffe omwangizi waffe owokusatu era ng'ono y'omu ku bagenda okwefunira ebirabo okuva wali mu kampani eya Habib Farm saako ne zimu ku nsimbi bannaffe ba Labour World ze bataddewo ye mukulu amanyikiddwa nga Nyanzi Judy. Ono yafunye ze bayita Facebook reach 1,221 n'afuna engagement 413 n'afuna reactions 17 bwe batyo Judy Nyanzi n'abeera nga yabadde omuwanguzi waffe owokusatu. Tujja kwebaza mikono gyaffe mwenna abasobola okubanga mwetaba mu project eno ne musobola okubanga mugiyagaliddemu. Tujja kwebaza kampani zonna ezivuddeyo okubanga zitaddemu ensimbi. Tujja kwebaza bannaffe aba Google Africa, bannaffe aba Microsoft abakoze omulimu ogw'amaanyi ennyo okulabika nti ekintu kiyimirirawo. Tujja kwebaza bannaffe aba Habib, ekigambo Habib kino akagambo sikalaba bulungi, aba farm tujja kwebaza omwana omuwala one beautiful generous Joan, webale nnyo okubanga ensonga bado zikwasaganya. Tujja kwebaza mukama waffe ku ntikko mu kintu kino Eunice Ssebaggala. Eunice Ssebaggala badde so active nnyo mu group n'okubanga otutegeeza ebigenda maaso n'okubanga ekintu kikwasaganya. Tujja kwebaza company ey'abannaffe aba Labour World Connect okubanga musobola okuyimirira ku makya ne muyimirira emigaka mukwasaganya. Kambuze ku bantu abadde mu group ebadde ekwasaganya ensonga zino zonna. Human resource omukulu owa human resource owa Gwaninya sirimanyi bulungi. Hopeless romantic nkutumide nnyo sirimanyi. Frosty Pro Kafunda Media webale nnyo. Ndabako gwe bayita T Bonita webale nnyo. Ndabako Creed Brian webale nnyo. Drip Drop Mrs Maggie n'abasigadde mubaddeyo nnyo okubanga challenge n'eyimirirawo n'esobola okubanga etambula very successfully. Nja kwebaza team yonna ekwasaganya ensonga zino. Omukyala Shubi Nantege my friend, omukyala Amina, omukyala abeera ku reception, mukyala Faith n'abasigadde ababeera waawo, Sikali atwaniriza nga bulijjo. Nja kusembyawo top director omukulu amanyikiddwa nga Haj. Yes, mwebale nnyo bye mukoze gabadde maanyi gammwe to make sure nti ekintu kino kimirawo very successfully ne musobola okubanga mundiza ku baana. Those engagements ziba nnungi nnyo, ziteekawo omukwano n'enkolagana wakati w'ekitongole n'abaana. Nabagamba dda nti abaana balebera business yammwe era mti mulaze nti really mufa ku baana bano kyongera okubazzaamu esteem. Oli abadde ne low esteem n'amanya nti mutuufu mubafaako ne mbadiza ne ku nsimbi mukitegedde bulungi nnyo. Katumiteeko nakula pate buli kimu kya broadcasting ano wennyini ku mutimbagano ogwaswa Emma YouTube channel bijja kwambira ba live and direct musobola nga mmanya ebintu bwe bibadde.